Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pana nyongero babu zako mwenna banange babu zako mungeriza mwezo nazo mubale kuberanga mutwekanya so nabasubize embozi tugenda kuberanga era n'embozi enyuvu ennungi ngenda kuberanga mbalitiranga abantu abenjawulo tuberenga atunyumya ku nsonga ezitali zimu so kati olunaku olwaleero ndeso omugenyi waffe owa wiki eno banange simayina kumanya ndi wano no mukute musama muvabulaya munne ekyo wandyagadde lubale w'omulamu tasamirira wanga ndimu ebiti bingi izo bombu gaga nyizo kubeera meya chairman president byonna biri nga mukama ye mubezi wange wallahi kakati abasinga balaba nkulese tutudde wano mu kamera because they told me uniform banditaze okumanya olina ndi nani. Yes, okay. Abantu baffe abatulaba ku mitimbagano gyaffe amanya nze eyali Osman Yugi kati olichi ndisa Osman Yugi sebo kabaka yakusiima munnange ku lw'ekitiibwa kye ku birthday ye eyasembayo yenze omu ku baasanyusa ennyo abantu be era kabaka kwe kumpa ekitiibwa ekyo n'agamba mwana gwe nkufudde Sa Osman buli wali Osman kati oli Sa Osman. Yes, okay. Ate ng'ovudde n'ekwekyo engeri gye nalokoka neepeebwa obuyinza okuva ewa Yesu okufuuka omwana era nekyo kitiibwa nalyo neekifuna mbadde saba tukwatemu katono oli musajja mulokole essebo ndi mulokole essebo olina akanyiriko nakomanyi mu bayibuli nyiri nyingi nnyo essebo soka otuwe essaala eggulawo sheeno kale abali ku sho tuwombeeko nga mbawe essaala nange newombesi kitaffe taata tukwebaza kuno olwaleero tukwebaza nti otuleese tukwebaza nti otusitudde ezo zonna kati zitulaba tukwebaza nti tugenda baba amaanyi nnyo tukwebaza nti erinnya ligenda gulumizibwa nga liyita muffe emigi gy'emito era abaliwo amiina leka ekisayo kibeere naffe. Father God bless us. Make your blessings to flow as a great river Nile in our lives. In Jesus' name I have prayed. Amen. Yeah. Good Life Eddie anaddawo abadde agamba nti oli mukafiiri eyo. Good Life Eddie era abeera atalina naye okwebuuza nti omusajja ono Good Life Eddie mmereme enyamba alabeyo nga bakwogerako ebijweteke munnaye banjogerako nnyamba nze kwe kusalawo ne nga nti olunaku olwaleero katukunoonye ddala bakwogerako bituufu nga kisebo bingi abamu bakukookera bagamba wabeerako ejjinja bagamba wabeerako luddawa so njagala olunaku olwaleero okutegeera Osman yaani bwe boogera Osman omuntu afune kyeyo nsooka okwogerako n'abo bagamba nti mbeera jjinja maybe nga okuba amayinja ge nasookanga okuba wakubako ku mayinja nkoze emirimu mingi muganda wange kyola pulezidenti w'abantu yaggamba omulimu gwe sikoze nga teguliyo wadde emyaka gikyali mivubuka bannaffe bangi yabalaba bajeera n'abakwatako nabo babeewo kati bagamba ndiwo ejjinja pulezidenti kyoyo yagamba bwatu ow'abantu sebo omulonde w'abantu pulezidenti omulonde w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwa Sa Osman awonakolina okukateekako weesiga ki wano nga sirabyewo security muganda wange otuuka ku kino ekikomera kyange kino kyendimu oyinza otwala nno wiiki simanyi kyeyeesiga Osman njagala kutegeera Osman obuzaale bwe buviira ddala luddawa Osman azaalibwani Osman mwana nzwala ye Kajjansi I was born in Kajjansi era nga mwembaddeyo nga mpangaalira bbanga lyo lyonna yesebo naye ate era nga nyongera okussaamu ekitiibwa omukyala yazaala sita agenda okutugomya ensi eno kwegamba oliwo okutigomya mu bulungi nga wala nti Bobi Wine atigomya gavumenti mu bulungi nayagala okukyusa otekawo enkyukakyuka so mulamula ye mukyala eyanzaala RIP my mummy rest in peace kati Yesu yankuuma ye muzadde wange taata ye maama ate taata gyali yes mutumireko mu kamera muzayi wange kutumiddeko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh taata omusajja musiraamu yes sebo bamuyita manyi ki bamuyita Magedu Abdulahil mukulu Magedu Abdulahil yes
musajja w'emmekka nnyo. Yeah. So Osman azaalibwa mu Kajjansi. Yeah. Mwakulidde ebbanga lye lyonna. Yes. Okusoma kwa Osman akutandikira ludda wa? Osman yasookera kasomero akamu ke bayita Akawoto Saviors. Era ng'essomero eryo abangi abasibuka mu Kajjansi kwe basomedde. Likyaliyo. Chairman kati omukadde aliko yasomerako e Kawoto. Kawoto Saviors. Yes, sir. Likyaliyo era nsuubira Mukama n'aba ayambye maaso eyo. Yinza n'okulyongeramu ku ssente likulaakulana nnyo. Kuba nsuubira Mukama okukola ekyamaanyi. Bino mbyogera wano ng'ondaba naye ojja kuprovinga Mukama kikyana abakoze mu bbanga eryo obituukirira. Kwega kati wafuuka Pastor Osman, tukuyite Pastor Osman bano baliteekeko. Ekifuula omuntu pastor gye mirimu gy'akola. Nze ndi muweereza wa Mukama mu ngeri ezitali zimu. Era nga kimanyi ekitanga ate mu ggulu. Ndi mwana we n'emirimu gye nagyo ngikola. Weewaawo abalokole nno kwegamba mwe mulidde empanga. Pastor Kayanja akutumiddeko nnyo. Ye Pastor Pastor naye omutima akutumiddeko nnyo. Era church gye nsabirako bagiyita Kajjansi Miracle Center Church. Era nga church eyo agisumba ye Pastor Daniel Omutiibwa mutabani wa Pastor Kayanja. Kati Pastor Robert Kayanja taata akusaamu ekitiibwa ne Mami Jessica Kayanja kiba kitegeeza oli jjajja wange. Okay. Pastor Kayanja. Pastor Mutiibwa. Pastor Osman. Oba oyagadde okimpi. Mbadde njagala kutegeera. Osman emisomo gyagitandikidde ku Savior. Asomerawo kuva bbanga ki era akoma bbanga ki okusoma? Kawoto Savior nonzo okugendayo nali ngenze kulaba nali ndi waka naye ne baba mikono naye ne baŋŋamba bannange ffe tulya break ku ssomero. Ne ŋŋamba olwo tosoma? Nze nga sisoma olwo nga ndi waka nkyawombera mmere ya waka, mmere ya mami. Okay. Mami Isaani. Okay. Mwana wattu no ne ŋŋenda ku break eyo. Era oli mwana alina ebyokulya mu container. Naye mami nange kola ki? Tulina ebyokulya naye ntandika okulya ebyokulya mu. Olwo bamaze okuwandiisaayo ne bannampandiisa. Olwo ngamba mami naye njagala kulya ku byakulya mu container. Awanako liri kumpi liri kumpi n'ewaka. Okay. Yali kumpi n'ewaka muganda wange. Ne ngamba no mami nange njagala kulira mmere mu container. Awo ne wava olutalo ntwala ku ssomero. Oyagala emmere yo container tosoma. Naye bali nnyo. Mama yagwe ngamba oyagala mmere ya container. Nawe olina otandika okusoma. Okusoma naye mami nedda. Nze njagala mmere ng'aka naye ng'emmere ndeyo ya mu container. Kati wavira unaga nti kakati we bampera uniform negenda ku ssomero nogenda ku ate no bampera ono basale bana liko feva kuvadda na kati ekyandiko awo nyinyi ngena soka nsimbe wakati tata Osman bawulya Osman nange nkuyita Osman. Yes. Naye amanya g'amatuufu kati nno abandaba mu America, USA, Italy, London kituufu kuba guno omukutu gukubira ddala abandaba e Norway mikwano gyange egye Monaco. Sir Osman oba Osman Yugi linnya lyange lya buzaale maama wange yabikkulirwa omusajja nzaani kuba erinnya lyange nagenda ne ndibugolingako litegeeza omukulembeze litegeeza omukuumi omuntu w'abantu. Kyova olaba ng'onnoonyezza kubanga ndi muntu w'abantu ezi zonna zitegeera. Kugamba ku bitabo byokwagendako Osman. Yesebo ebyekika bampitanga mu kwaya. Yesebo era nga neddira mbogo kyenva nagamba nti Bobi Wine Kyagulanyi tuli babbade ate muli baluganda. Yesebo akomerera ku video sa kwegamba mwe muli mu kintu mwe mugenda mutufuukidde obuzibu batugomya eggwanga sina ggwanga lyoka tu international right now abembogo. Abembogo. So abembogo mwenna bana isimanyi kye mwasaddakira Katonda mu Uganda y'olunaku olwaleero naye nga buli wootuuka buli wookyala wambogo yakola ki awo nyinyi Osman banyala kubeera nga tuyongerayo n'emboozi yaffe eno. Osman avudde waawo atandise okusomera e Kawoto Savior. Mu bbanga lyo twagala okutegeera okyasobola okujjukira ku ticca we yasooka mu kilaasi? Amujjukira namusanzeko ne juzi ng'ali ku renewing muntu ye. Teacher Deborah. Teacher Deborah. Madam Deborah, yeah. Ali myaka ng'emeka kati? Myaka nga 5. Agendereddwa kuba bagamba abasomesa tebakola.
munnange era w'omusanga ayinza ogenda ate ne sister wo ndeka so tikyadde tukutumiddeko nnyo abasomesa nange mama wange musomesa naye abasomesa tebakula ntumiddeko mama wange nkimanyi agenda laba sheeno bamuyita Nakate Safina niye nsomesa ne Nasalenzi mama wange yakuyinza n'okubeera ng'oli muntu w'abantu Nasaleti webale nnyo gy'emikisa egikutambuza amawanga Osman nze nga sivangako Uganda munna ekisookera wano eno omuntu asooka okulinnya ennyonyi nga agirinnya mbongo kyobala ngamba nnyo abavubuka nga tonaba kugula mmotoka sookera mu bondi gendayo ogiramuze ogituuleko namu ogivugemu kati nnyo ojja kumbuulira oteekamu okukkiriza amu n'okumwesiga ojja bba omaze okwevuga esebo mu bbanga eritali ggere kyawedde dda nagwe nawulirako eyaŋŋamba mbu abasajja bedda abataalinanga mmotoka we yalinga ayagala okukwana abakazi we yalinga ayagala abantu bamutende ku kyalo ng'agenda n'agula ebigere by'ente mu lufula n'abireeta n'agenda nga ayiwa amazzi mu lujja n'agenda nga abirinyisalinyisaawo n'agenda nga abirinyisalinyisaawo akati gwe wayitanga wakoga n'omusajja mugagga atukadde olujja alina kiraalo kwa kati kitemu yeyayise wano olaba ebigere ebijjudde olujja so naawe kiki kindowooza kyogambye nti osooka emmotoka givugira ennyonyi girinyira mu bwongo kubawe ekimu kisooka nakukkiriza kyova olabanga maama wo ntaatawo bakkiriza okwegatta gwe nojja gwe tibaali tebakusuubira singa tebakkiriza kwegatta mwana gwe tewandiize kumbuuza nyongero bajjukiza ono pasita kyonna kyabayogera aba atulyowa myoyo so pasita ali ku Kajjansi Kawoto Sevia obulamu buba butyawo nanyumirwanga nnyo nasale level yange kubanga ebyokulya nabiwoomerwanga mama yapakinganga ebiwera ate nekyanyumira ennyo mu kusoma kwange waliwo time we yatuukanga tugenda ku zi PE yes nange manyi tujjamu obugoye tujjamu obupale netusigaza bupale bwamwe tudduka ne tudde eri tulina akayimba ke twayimbanga kampemu kalinga kagamba nti twajja tuli mbuzi webale kati tugunjuse bazadde mwebale okutuweerera tujja kusoma nnyo tutuuke newala eyo musiniya mama musiniya kyenagambye twakozesa okukkiriza nga tuli bato kati siniya nagimala naye nga kyasookera eri nti tujja kusoma nnyo tugende newala eyo musiniya by then even we didn't know what senior is which is HSC by this time so Osman amanyi omuntu kati Nasa 11 tugivuddemu kuba simanyi awo olina kogamba nti kati kano ke kantu akasinga okumpomera ennyo mu Nasale kokyayinza okujjukira ng'ovudde kali akayimba kaffe Munasa level ekyasinga okunyumira ennyo time yatuukanga eyo byali bintu nga bibiri ebyokulya byatugomeranga nnyo mu budesike eyo nga tukyali bato mu desike nga okunyulanga okulya tugamba ekyabatwalanga byakulya ABCD goli mu bwakulya emyaka egyo gimanyi njagala ekirala ekyanyumiranga gwe muzanyo gwe twazanyanga omulala atamukute yagamba yaye kwatira ddala onyeze yaye kyemu 2 3 4 abawagwa ne babatwala eri n'abasika mumuleete wetumalawo tuyimba ani yabagamba Osman yugi mumusobola mpozi bali bakwita Osman by then yes bandi lyanagire obuzaale Osman kati bampita sa Osman olw'ekitiibwa kya Mukama Katonda atakyanyongera awo wennyini nga tukyali awo wennyini njagala twogere ku primary Nasale tugimaze Kawoto Seviers namalirayo ndowooza namalirayo I think P1
P1 novaawo nenvaawo nengenda ku ssomero ly'omwami kati meeya Faith Trust. Yes, sir. Junior primary. Gatta byombi, it's a junior course level and it's a primary level. Okay. Yes, sir. Kati wano otambulirawo emyaka emeka? Onagenda ku Faith Trust ndowooza nasomerawo ttaamu emu nenkyusa essomero nengenda Kajansi Parents. Yes, sir. Kajansi Parents wana wotuli mwaka ki awo? Kirasi ki? Kajansi Parents ndowooza otwali mu P1 ati P1 jika naye nasomera ttaamu emu nengerayo P1 nemmalirayo P2. Okay. Yes, sir. Meya tukutumiddeko nnyo. Meya tukutumiddeko byekwaso. Bamita meya byekwaso. Meya byekwaso. Kajansi Town Council. Kajansi Town Council meya byekwaso. Bina ye council. Okay. Kati ewa council wano malawo emyaka emeka? Ewa council ndowooza anti ewa council twavuddewo ku Faith. Okay. Neze Kajansi Parents. Kajansi Parents nsomerayo ndowooza ttaamu bbiri ate P3 nenjigenda ku Ebenezer. Yes, primary. Kugamba amasomero mangi goyiseeko? Mbise ku masomero mangi nnyo olw'ensonga nga zino eno nti nze kuva ddanga New Spirit of Adventure. Okay. Ate sente zaaliwo ezinkyusa amasomero. Mama yalinamu ku sente ne taata? Yes, sebo. Nga ngamba mikosonze ndi mami yali akola mu obanga okyali muto mama wange yali Manilenda yali musubuzi wa mucere Nairobi. Osimani. Yes, sebo. Ewa muli abana bameka? Ewa fenze ndi omwana omu. Mama yakuzaala omwana omu? Yes, sebo. Mutaata wange ndi omwana omu. Ate mutaata oli mwana omu? Yes, sebo. Mu mama? No, kati kiri nti nze ndi omwana omu. Mu bonna? Kinamala, yes, ndi mwana omu. Tolinayo baganda? Baganda bange mbalina mutaata taata wange Haji. Okay. Nzaala abaana bameka? Bangiko. Bangi banga n'abakyala abalala. Okay. Naye manyi nti abasiraamu oba ne hakki zammwe mmeka? Nya n'okwongerayo obusobozi oba olina obuwera okyasobola okwongera. Yes, weepulya nange. Awo wennyini njagala mu bumpimpi tuvudde mu primary njagala tubuuke tugende mu secondary. Tubuuke naye mbala nsobola tetegana kuggwayo. When nava ku Kajansi Parents nengenda ku Ebenezer Praise Junior School nensomera P3. Okay. Nenvaayo mu P3 aye nengenda ku Mwana Primary School jamalira P7. Wonna katona tuli mu Kajansi. Kajansi sebo. Yes, sebo. Okay. Awe tukoma primary? Mu primary wetu jikomya mu Kajansi West. Yona yagula mu Kajansi West. Okay. Yes, sebo. Tuyingira secondary. Secondary tujiyingidde. Ngenda ku New High Tech. Era nga nayo nasomera ku Basale. Yaki? Mwami byekwaso. Olwagikuwanga agikuwanga. Ajipa kubanga mama wange yali mukwano gwe nnyo. Okay. Mama yali avudde mulamu bwensi. N'agamba omwana oleka akole ki? Leka musomesa. Kugamba mama afa oyingira secondary? Mama afira mu primary. P4. Okay. Yes, sebo. Nentamba yonje n'emyaka nga mbeera wa kojja wange. Okay. Yes, sebo. Kojja no twamwogeddeko? Kojja wange kutumiddeko nnyo mwami Kiyingi. Kutumiddeko nnyo ne mukyala wange Adija Gokyala mukyala wa kojja. Badde obulungi obutagambika. Mama wange yavaawo ne bandera ne banfuula omwana nesoyita mulamu bwensi singa osanga tebanyamba nani wadde ku street nga nkozesa ebyagalagala ng'abalala abavaako. So ekyo awo nyini byagala kubeera nga ntegeeza abazadde mwena bane owooluganda oba omukwano wabanga avudde mu bulamu bwensi mbadde nsaba tugattaganye tukumekuma abaana bano tubakulize musingi omutuufu. Hosman yayingidde secondary aweereddwa basale. Asomye senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 ku New High Tech. New High Tech. Gwe mundi ogwasooka okubeera kusomera emyaka ena? Yes, I think, yeah. No, kwasooka banga primary nagimalira ku Mwana. Nasoma okuva ku P3 paka P7. Okay. Yes, kati secondary nayisomera ku New High Tech. Okay. Kati tumaze. Okay. Okyayinza okujjukira ze wafuna mu O level 1? Mu O level
nkyazijjukira bulungi nnyo nayitira mu tolimba kuba abokusomera baba babiraba wano bajja kugira I think nayitira mu 3rd grade. wayitira mu 3rd grade wafuna mmeka I think oba ezo zo tuzireke no tetuyinza kuzireka naye ng'era ze nafuna zanteeka mu 3rd grade. Okay. Yeah. Isebo. Kati tuyingidde HSC vuddeyo ku high-tech. Okay. Olugamba kankyuseemu essomero adventure akyandimu kuva primary ndimu adventure oyagala okutambulako jamani bandaba si zonna zindaba kubanga mukama yatako omukisa gw'amawanga. Okay. Yes, neva onengera ku community high school esangibwa Kitende. Yes, sebo. Mpulira. Yes, sebo. Just north east. Ebitundu bino ng'obimanyi nnyo kubanga mwenkulidde ate era ng'omuntu omugezigezi obeera olicalling era obojjukira. Yes, sebo. Weno biki byosanga byogamba byeweesunga ng'ojja mu HSC wogamba nti like HSC njagala ngene mu HSC kino na kino mu HSC kyenneesunganga ennyo nga njanya essomero erina ebizimbe ebinene n'abaana abangi. Yes, nakyensunganga nnyo nayagalanga nnyo okutuukako mu senior 5 nagamba kibeera kitya okole emivuyo. No, si mivuyo kubanga nsi musajja nnyo wa mivuyo bannanga abandaba nayagalanga nnyo we natimbye nti ngenda leeta Southman. Yes, abaana baŋŋambye ab'ekajjansi nti oyo omwana oyo gwolaba takwatikako ne bwe nakusanga ebiseera bye nakusangiramu wali olinanga akapiki bakayita kikaaki kameeti kano wakajjawa meeti ne waliwo obusamita mwana Adamu Musiraamu mwana Adamu bamuyita mwana Adamu ge mannya ge Musiraamu kanguzo ntalo oba gyali ataano nga yakuseera kameeti munnaye sente nazirina ate nga sagala nnyo kulamuliriza nekayingizaawo ne wakatiikawo bakabba abaana abo ono nga mulaba yalinanga piki ng'agikwisaako n'olumwana ennaku. So weesunga ogamba nyingidde secondary kati ngenda kukola bye njagala olwo okyaliyo ewakojja ewakojja by then nali navaayo ng'atandise okwepangisiza kubanga nali sharp nnyo ate nga saagala. Olwo sente za rent zino ozijjawa? Sente za rent nzijjawa. Ndi musajja muyiribi, ndi mukozi. Okola mulimu ki? Nze ndi musajja eyeetandikirawo emirimu gye. Okay. Olwo otandise mulimu ki njagala okutegeera okwo ali okwo kwayagala okutegeera. Ojjanjaba abantu. Ojjanjaba ki? Nengamba engeri gyesobola kugenderawo kati muwakufuuka dokita. Okay. Nkoze ntya okuyamba abantu nengenda nenjiga therapy. Bino amagulu nti gakuluma. Ndeka. Omutwe gukuluma. Ndeka. Ebinywa bino bikuluma. Nengula nezi machines. Okay. Era abantu bakolako bulungi nnyo by then. So mu therapy ndikafulumya nakati era nkyasobola ddala. Ate omanyi kye baŋŋamba kuma abasajja bakola emirimu egyo bwe gityo n'abaana ab'amasajja abaaki baŋŋamba mweyambisa omukisa gw'omulimu gwammwe ne mubeera nga mwevulunga bakyala b'abandi. Lwe lugero luli eri mulya mmamba abeera omu. Osman mpozi oli musajja muganda. Sebo. Kiriga kati banagamba nti Sir Osman Yugi musajja tayambako bantu kulaakulana abalala naye ng'akigambye simumanyi. Tomulabanga nako. Ekyo kye nazze wanene okubeera nga nkittaanya kuba abantu bangi nina we nali nga ntudde. Oli yali mu takisi ng'alaba ka vidiyo ko. Baali abawala babiri nga kugamba ndi mu takisi ntudde tutudde wasembe emabega. Omu ali mu makkati alaba ka vidiyo ko oba akasawo. Ati yava mugamba ono omulenzi tomumanyi ono oye mumanyi yava mugamba ne mwana gwe kugamba nga byakwogerako nze ntera okulaba mu kajjansi ekyamazima nga sibikumanyiiko okitegeera. So we najja nenkubuuza ate gwe n'obyegaana ne ŋŋamba nti Osman twetaaga interview annyonnyola abantu. Okimanyi baba tebamanyi mulimu gw'okola. Munnaye kituufu.
Osman okola mulimu ki? Nkola therapy as a side job. Okyakukola nakati? Yes sebo. Ayina kyandi vixen mu video ez'enjawulo. Naye walabe ya King Saha nakyanda atawacha Entebbe mu London ava piece yankwesa n'engikola. Fik Fameka nkwagalanga Rolex. N'endala nnyingi nnyo asinga ze mulabe eyo. Okay. Yes sebo. So gwe mulimu gw'okola okubeezaawo obulamu? Ya n'ekirala ndi musajja nti kuba n'obulango ebya media yange oyira otera obbirawo platform zange. Yes sebo. Yeah. So Osman ngenda kuzaamuka emabega katono. Osman ayingidde obulamu bw'okwepangisiza. Kugamba omulimu guno gwali gusobola okuvaamu renti? Kati leka nno okubuulya ntandika atya nno okwepangisiza. Covid oyo omulaba. Nagambye omuntu aliko omukisa nga Sir Osman Yuggi tayinza kulemerwa nsi eno. Baana amange yali ng'akyali wama wange yaŋŋambanga mwana gojja sobola ekibuga. Ogwo omukisa gw'amaanyi muzadde gayakigwa. Kugana n'akutikka mukisa gwonna tojja kusobola ekibuga. N'akukulangirirako. Tojja sobola ekibuga. Ye nabbi wange yasooka maama wange. Era ekibuga nkisobolera ddala. Covid we yajja mbanyumiza. Nze omu ku baasooka okutandikawo otunda masiki mu kajjansi muno. Ng'ozitambuza? Nasooka ne nzitambuza. Kati no masiki nga zaakajja, Covid nga yaakajja ayokya. Nagenda ku Quality Supermarket. Wano. Yes sebo. Nabagamba abantu noyingira ne masiki. Nga my God. Ngenda kukola nti ate nzireyo ewaka. Nenkozesa akatambaala nenkeesiba. Ne banga tukukkirizaayo lwokka. Oluddako obulwadde bwo tojja butusiiga. Baliwe bati basimbe layini. Bona tebalina masiki. Nendabawo opportunity etundawo masiki. Awo. Nenfuna kyali wange alina ekyalaani. Ne mugamba tutandikewo otunga masiki. Olwo ng'atunga zitya buno bwenda batunga mu bitengi. Obwebitengi n'abutandikawo. Bwe yabutandikawo ne mugamba sirinawo kabira esooka omukoleso k'embudduseeyo. Ne mbuddusayo saabukumyawo. Buli kamu atune ku myezi 2. Olwo oyimirira wano ku opportunity? Ku quality bwennyini ku mulyango. Ne babugula ne buggwa. Olwo nkolagana ki gy'olina n'abaana ab'oku quality? Ab'oku quality? Tewekolagana yamba baze ndi weeweeka jjaasa ate baali beetaaga abantu ab'oggulawo ebintu. Naye nga gavumenti egambye balina obba ne masiki. Ate tebaziina mu sitooko? Mu sitooko tebaziina ate nsobola zikola nenzitandikako. 2,200. 2,200 nasobola na masiki 10 nenkola emitwalo 2. Mu ddakiika 10 nenzirayo. Ogwe twafa dda. Naddayo emirundi nga 8. Ndeka. Ngenda okunyukanga n'emitwalo 12. Mu lunaku lumu? Olunaku lumu. Ekyo nno nekikontinuwingako okumala nno ebbanga lya Covid yonna. Ng'olunaku nkola emitwalo 15. N'okimanyi nange natunda ku masiki. Baana ntumiddeko nnyo Ssaalongo. Ssaalongo yansubuzanga masiki mu Covid. Nga nsunda kubayita abantu bange abe bayita mwe bali kumpagira ku mbawa wonna. Amaduuka gasinga gali kubayita. Gatundanga masiki zange. Kyokka nga nzisubula ku kizimbe bamanyiiwo naye ng'ate bampagira. Bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. So kati nzija ntunda ezo masiki. Zijja zikyakira ddala nfuna abaana benkozesa. Nebuna ebintu ebyenjawulo mwenziteeka. Mwenziteeka ku maduuka okwo. Nyinza okukola emitwalo. Omwezi nza okukola nga $1.5 million. Ndeka. Yes. $1.5 million omwezi. Nga mwakolanga ssente eno nnyingi ate. Nnyingi nnyo. Jira buli muga agiyayaanira. Ate yagirese waka yagirabidde. Yagirabiddeyo. Ate no zaagala ne zeeyongera. Ne bayita eza surgical. Surgical tulisubula nusu 5. Kitunda ku myezi. Nenda surgical twasubulanga akantu kalamba kabeeranga kebiri kitundu. Nga kalimu 5 ku 3 kunnya. Nga kalimu obuntu bungi. Kalimu oba 5. Abwanada. Mwalimu obuntu sima abasawo bajja tuyambaka kwamba bajja bukozesa paka nakati. Ya mwalimu nozo obuntu 10 ndowooza yes. Kirefu bwaka bwali buwere 10. Naye omuntu bwasinga okunkolera ssente kuba omuntu yayangwanga okwawukananga n'ennusu 10. Kagira mangu bakagira mangu konooneka mangu. Ssente bwe ndazifuna ezo nga nnyingiko maama yali yaleka ettaka. Ettaka eryo nenzimbako akayumba. Ndeka Osman ne nnyumba. Yes. Nenzimbako ennyumba maama yaleka. Osman sagalo nimbe kwa tugenda kweteekamu ssente tugendeyo. Eri luddawa esangibwa luddawa. Eri wansi eyo. Wansi eno. Mu kigagga. Wazimba mu kigagga. We bayita mu kigagga. Drake twesitwali tugende tulabe kutulambire ku nyumba ya Osman. Kubanga kiri kisenyi. Twesitule ddi. Kubanga kiri kisenyi. Okuzimbayo no bbango oli mugagga. Ndeka. We nazimbayo abasinga mala. Kalumu zimyeka kayumba. Lumu emu.
ne baganda baganda bane bataka ennyumba endala yange naye amazzi gatawanyanga nnyo eyo wansi malane kale ka vidiyo nga ndajana nga amazzi gannyingiridde omuyaga gamazeewo ebintu byange byonna kwekweteka mu ddene neekolaki nempangisa eyi negira nga ntereezaayo omugagga si muntu amazzi gaggobe wuwo yesu yamuyambye Osman oli w'amagye Osman oli w'amagye nze nkubuulira Osman njagala mbeere nga olunaku olwaleero ngenda kubeera nga show yaffe ngiwunzikira wano kati akatale kawe wandyagadde okubeera nga ate oyogerako n'abali okuba emboozi eno ekyali mpanvu ngenda kubeera nga ate ngikwongera ekitundu ekyokubiri Osman awo wennyini Osman eyo yonna tumaze okutabalayo tuvuddeyo omaze okutunnyonnyola emisomo gyo amannya go gy'oyitidde njagala kutegeera Osman ategeera atya nti kuba basinga bakumanyidde ku mukutu gwa TikTok Osman atandika atya okutegeera nti asobola ofuuka owakabi ku TikTok Osman atandika wano kufuuka owakabi Osman mu primary ye mu nasale ye omanyi ku eseza omuto mumanyi omukyalo oyo omanyi eseza omuto WBS TV mutegeera bulungi programu y'abaana nakula negomba okusinkana ku mukyalo oyo nga ngamba njagala mbeere ng'omukyalo oyo nga ngenda nenkyalira abantu ne tunyumyamu kale gwe wali omwegomba ze yansanga ku ssomero ndeka mu baana 1000 n'alonda Osman bwe yakolako interview ndeka jansi neewuuma uyo Osman ku TV uyo eseza akasati ka WBS sikambadde ka jansi yonna basiwati bajajja kabayo n'abaana mwana waffe yabadde ku TV nanyumirwayo n'eseza omuto ndeka gwe gwasooka obeera ku TV ndowooza mukama akulaga ati nkyakwongerayo waggulu oluvaawo ne mu primary yange era tulina gye twagendako ku tour Mami Ann programu y'abato n'esikokolima gaali magi yali mutegeera era nze gwe yalondamu nangolako interview era mukama akulaga wajja ogenda okujja kati mu second row muno mwekiiza nno nali dansa nno kuva dda nanye ebyamazina era nga manyi nnyo amazina osi nga ntolokana ne ku ssomero negenda mu training z'amazina mu primary waliwo ekifo kyembadde nga nzina bakita Forest Resort Erweza mwami Robert kussaamu ekitiibwa nanye nekifo Forest Resort Erweza yaba opportunity performingirenga abantu opafominga buli dinadi buli Friday waba live band y'Abafrigo era nga natandikawo ekito ky'okuyita mu bantu nga mbawuubirako akasawo ani ngamba akasawo kano ati ono akawuuba ono oba kalimu magnet muno mulimu magnet muno kuba kati lulimu ekyuma lukwateko sia bino tubisobolanga bannange wano njagezaako nsobola olabye so kati ku Forest Resort Rweza we natandika ekintu olwo nno natandikira mu mazina ndeka naye jjukira mu ssomero nawubanga ekitabo ne ŋŋamba mu Uganda tulina bad dancers bangi nnyo kikyenyiza okwongera how can I add in my dance creativity ne ŋŋamba nina baaga yange ewaka yakabi nnyo so ajongeramu amazina olwo baaga ki muno nga bwogera mu laptop baaga buno kuba ndabirira kolinga kewayigirako akowe katyo neŋŋamba ngize ntya nentandika nyanwala nga kijja wenyolako akawato nekuba akawato nerako baaga nga kiba kyakabi nnyo abantu ne bakyagala waliwo performinga ku lwakutaano Friday abantu basinga nnyo okuntegeerera awo neŋŋamba ngiyizaayo nti akalala abantu banga atandikawo TikTok esebyo nga sina na simu simu yange yafuna obuzibu natandikawo TikTok abantu bajja kwagala nnyo neŋŋamba kaale njatandikawo nentandikawo TikTok ne uniform mukama nampayi olwo TikTok uniform nenjia uniform by the way TikTok yange nasooka kukolera nga sikwera mu uniform na baaga natandikawo akasawo ne uniform nayo nekiyingira video gye nasooka okulaba nga otaddeyo ng'onyola ensawo wali ku beach ku swimming pool era ne ŋŋamba ono si ttaano wange ono video nagenda okugiraba egenda vairo gye nakola eyokubiri nekuba akadde kamu n'ekitundu ndeka awo nno nga ntandise kyentegeeza mbuuza kavidiyo kano okasuulayo omanyi nti kagenda kutrendinga wakasuulayo omanyi nti kagenda kutrendinga nakasulayo nga nsabye naye mukama nyamba ino sitayiro yange eyitewo era neyitawo
mu Uganda yonna nsi yonna Osman Yugi ekakikola ate nga kikyagenda ddala mu maaso kirina okugenda mu America's Got Talent byogera mu biwulire kirina okugendako e Monaco mu bagagga kirina my friend Gwandaba nga Mukama embeezi wange olijulira nti omwana yabyogera ku interview era muli bikomyawo okitegedde bali bazanyisa talent ne Mukama wange nesize kwegagwe kifude kya mighty man of war pastor lion of Judah temweramira ndine pastor Osman Yugi yangambe bamuwandako amalusu gonna Mukama yagamuwandako teyagamuwandako yamutobya butobya aliwa natambulira mu mukisa awuga mu mukisa naye teweramira tuli ku naye mukkirize najja bikuwa wano toze kubuulira njiri ssebo so njagala mbeere nga Osman mu bigambo kimu bibiri kugamba Osman amaze okunyiikira afuuse star weerabawa mu bbanga eriddako Osman ali waliwo abuuza nti Osman biki byafunye mu bbanga ettono lyasose okubaako superstar enfunye erinnya kuba ku nsi kuno tere ekintu kizibu nnyo kola ngali kuzimba linnya ekyobugagga ekisinga galema abagagga ne basasula ate abalina amannya okujja okubabeereramu galema abagagga kati Osman awo wennyini kwegamba kyokozeemu linnya tolinayo kirala erinnya n'akasente akambeezaawo kenakatandika tokyasaba eri tokyagira nti ojja eri owa mukadde neeyiza nze nga nze Osman nga tukyayimiriddemu okaawo nawulira emboozi nali ndi awo ku mutimbagano ngenda okulaba omwana anyola akasawo bw'ati atugamba nti abangi omugagga Doni Kulisi omugagga aterako n'atugamba mbu ye munyaguluzi mubbi kondo eyeeyita omugagga Don Chris wenjo kiyita yeeyita oba mugagga yebabba n'agaggawala obwo teba mugagga ffe nga waliwo teba mugagga butuufu obwo anti yabba kitegeeza sizize tali meeti kuzifuna obyono toli meeti zifuna toba mugagga naye oba n'okwo okukkiriza osobola okuyambako nga tobbye weeyita omugagga before nga nze bwe ndi mugagga n'okyeyita naye n'otabba bantu yes okay njagala kubuuza ebituufu Don Chris mbanja Don Chris mbanja kati milioni 10 Don Chris mbanja milioni 10 kijja kitemo banja milioni 10 Don Chris yankozesa nagenda ewuwe nga tulina okukola akalango Skypins ng'agiguddewo mu kitundu kyange ekyekajjansi wanoze meya kulira entertainment tosobola kujja mu kitundu kyange nga sikumanyi noga nti ogera tekawe nengamba leka ngende ndabe omusaya kyo neyaze mu kitundu kyange ng'alina ekizimbe kyayita nti kike nengamba ekizimbe tekyali kike ate kike tebakigadde nawo ekibeera kikyo kyali kya Ajati Maria Mungu mukwano gwange byonna obitegeera amaze kubba abantu kali nonze kankubuulire nategeerawo nti Don Chris nno si musajja ali straight kubanga twagenda ewuwe twali twakatuuka ewuwe batuuzaawo mu butebe netubanga twagala kulaba mugagga Don Chris twagala okulaba yennyini twagala okulaba momo 19 bannaye nga atukubiriza kuliko n'abannange mujje musajja atwala abantu ebweru ng'ate naawe nkulabayo nakulaba Don Chris bwe twatuuka ewuwe mu ofiisi etwala abantu ebweru ng'erimu champegani neŋŋamba mugagga nga yeyagala ofiisi etwala abantu ebweru champegani naye byabagagga bwe batyo balakizale naŋŋamba nti nabalabye dda ku kamera zange nga mutudde awo abeerawo nenda okulaba mutemulimu yadde ne ka TV ka kamera tuba tukyatudde awo omusajja ateekamu kamera bwe yajjira ate ye nga obwedda tunabwedda amalaba ku kamera neŋŋamba lindako omugagga yabagamba nga mutuse mu ofiisi ye omugagga yatugamba tuli mu ofiisi ye obwedda mbalaba ku kamera zange neŋŋamba leero bano babaagala ki tuba tukyatudde awo ali kutunyumiza owa kamera azinstallingamu wajjira ate ye nga obwedda tulaba ku kamera naye nga n'ekizimbe yakiyingidde jjo oba kuno okutamira kwe yali anywedde ebiri bye mwasangamu ebyokunywa jukira wali alisolobera nga alowooza jukira yali yagambye yali yakoze dda odo omusajja ateeke osanga ali alowooza dda nti bazitaddemu kinaggwa namwe atuze kukola kalango mwe mwetwalayo yabayita
yatuyita kubanga wojja kumira tugamba abantu waguddeyo ekizimba ne wano eno n'oyita abantu batulina okugendayo era gwe abatuyise okiba nga kiri close tutuyaniza tusobola kujja mufuzi yakola ki erongo rwanda etugendayo tuba tugakola akalango ka Skype olwo naani gwe naani nze ne Doni Kulisi ne kameramani wange Ndolodi dancer yesebo etugenda okukola akalanga ako Mereme yanamugamba mwana mufuwe kuki ku ssente ngakolera akalango omwana azinye nentandika nempupa akasawo nozina nanfuwa akufuyemo nga mmekaawo muba yali close to $1 million nanfuwa video olwaggwa nenjagala nondeyo sente zange ogende omaze okukola Meremenya mujjewo sente zange mangu awo wansi oli mu kikomera kye ayinawo embwa ayinawo omukuumi ayina n'asikaali w'amagye ate ya video maze okukola ki ogiwanika etambudde olwo yabagamba mugiwanikiraawo oba kwata notabiwanikayo anti engeri gye naye nti ndowooza nti mugagga ali genuine saafaayo gwe ndowooza ajja kukola ki kumpa kankole ki kansuuleyo ajja kumpa netuvaawo wenyini nalinamu $2,200 olwo sente muzigyewo wano wazizigyewo wansi ndowooza agenda kuzimpera mu ofiisi mu ofiisi teyazimpa nekowenkera teyampa nagira nga mbuzaabuza waatyo olala nakola pati egulayo ekizimba officially era nakulabayo emirundi ndoza gyawera egisinga nga nzayaniriza abantu ku Doni Kulisi Empire buli omu gwandaba endowooza ajja kungatta lumu ajja kungasula lumu nembaniriza buli muyimbi yabwe bemwalaba bali ni skini bapasita bugenyi naze yabaniriza nakulabayo namoti omubalanguzi moti bani bonna nga nze abaniriza naye bannaye tugenda okukwata ku buli muyimbi yakwata n'alya ssente za Doni Kulisi mwe mwalya ssente z'abantu okimanyi abantu balya ssente z'abantu Doni Kulisi yakwatanga ng'akozesa bano aba TV balya ku zaabwe yali olwedde abayisi waliwo TV awe yasinga omukubiranga obulango mwe mwalya eyo yasinga okulya ssente z'abantu era bannange mwenna abakaba mukere mweyiwe ku TV eyo mwenna abakaba mukere mugende mu maka ga Momo 19 mukere mugende wa Moti Mbalanguzi ne Bettina Namukasa sijja wakwatira Bettina sijja wamukwanira Bettina Namukasa gye namwegombera wana ina mwegomba dda Mwisho yalo yagadde Bettina Namukasa nnyo kye kyaliwawo nga mukutteku banaye we nakwata ku Bettina Namukasa tosana kinyumye masanze olaba kuyingira nawulira nga amannyo g'ensibya sikyayinza kwogera ne munyweza mu ngalo wenti Bettina Namukasa mpe engalo zo ne munyweza wenti naŋŋamba ekintu kimu Sir Osman omanyi kyoli nenkankana nentya n'ogwa n'omala okumala okumubuuzaako Bettina Namukasa omwana ono gwolaba bannange akunoonya nze wajja nonga nti Bettina Namukasa nkoze ekintu nga simanyi kyakukoze namala kulaba ka vidiyo ate era nalaba ka vidiyo nenkubuuza koze eki wano sanze gampitamu aga Bettina mukyala mulungi nnyo Bettina you're too beautiful I appreciate you for your beauty. Mugambe tusiza dala message yo. Wetubeera eri mu nkuba obyogera wetuka mu kamera tobyogera. Bettina kendi kusanga. Tulinywamu ka chai wakiri. Okomyawo. Biseera ebyo. Chai yeka. Ng'amajago nga ina mangi. Chai yeka. Chai yeka nze ndi waka chai tombuuza bya. Nze lwe nadda ngenda kugamba muyimbi. Ngenda kugamba omuyimbi celebrity gwensinga okwegomba oye kurashi wange. Lutunadda nja kubeera nga ate mu kugamba. So kugambe ntya obadde ngambye nti ate era yuna wandi abadde bakajja kubufuna gwe kyogamba tagenda giraba watu waliwo abaana Pastor ngenda kubeera nga ate nkusibulya abantu tugenda kubeera nga ate tulabagana mu kitundu ekindi njagala kubeera nga ate omulundi omulala mukwete pastor atunnyonnyole pastor biki byafunyemu atulambuza olina okutulambuza kunju abantu sagala tubaye byanjwanjwa omanyi good life edi oyo mulaba mugobe ajja kudde yatukubemu ebituli agambe Osman kino na kino yatulimbye enju ayina yakuyeza mu waliwo akayimba ke wafulumya nga wegomba Shalom Namagembe ayaya baby ayaya omulira sekemo kute mukwawa bambuza anigwe wegomba negomba
Shalom Namagembe. Naye nga muweza bagala katate Shalom Namagembe. Sinza anti mwagala Shalom. Toyinza mwagala lwansonga. Anti bambuza ni gwe weegomba. Okumwegomba sikwe kumwagala. Neegomba Shalom Namagembe. Wanga wa kika kyaffe wa Mbogo. Kika okyegedde. Yesewa. Twali tumanyi nti omwegombera His Excellency abadde nga tamanyi nti mweddira nagumu. Abadde apulaninga olunaku lumu agambe Shalom. Omanyi kati Kende wassa Osman. Kubanga onyenye ekiwato. Ojima onyenye ekiwato nodde onolumya abaana b'abantu. Wano waliwo abaana vaawo. Ndeka. Sigenda kubeera nga ate nsukkawo wekumire ku mukutu gwaffe guno tovaako. Ebinyuma n'ebisisa byonna bikyakola ki bijajja.